Bw'oba oyagala nnyo Uganda ng'oyagala nnyo ensi yo kakati akatambi kaakano ampuliriza k'olina okubeera ng'owuliriza okamaleyo mpaka gye kanaakoma kubanga olunaku olwaleero kitokota si kisaanikire. Ebigambo bye nzize nga mbagamba nti miitingi zitudde enfunda n'enfunda zino nga zoogera ku mukyala Speaker Parliament Anita Amongo kaakati oluvannyuma akakiiko ak'oku ntikko kamaze okubeera nga kasalawo ne kamala eggobe mu kibya era nga wenjogerera omukyala Anita Amongo maneya ne emmye kandibanga akake kamaze okubeera nga kaggwamu ampuliriza kakati ate mu mbeera y'emu gwayagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo njagala olire olukwe luno ampuliriza njagala olire olukwe luno kakati nze kolera obutambi nga nkunyonyola ne ku musajja ono naye bangi nga temufaayo kakati njagala olire bwino omukambwe ddala gwendese olunaku olwaleero ono alaga nti abasajja ba DP buloko wuliriza abasajja ba DP buloko nga si ba MP bokka wabula ne ba councillors bomanyi nti ba DP ne ba LC5 bomanyi nti ba DP ne ba mayor bomanyi nti ba DP bano nga bagira ku kadi ya National Platform bali bapanga dda olukwe olw'okusaanyawo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne nuupu yonna wabula nga tebakolerera kusaanyawo Mwami Museveni kakati nno bino byewuunyisa ate nga bisesa naye nga ge mazima nkugambye ntambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ennabajola screen eriko 15 ya Haji Miti omukwanako n'akusomera edduwa kakati nga ate mu mbeera yemu mukwano gwange mpuliriza biri eno kusaba soko ojimpere ekigalo olwo bw'ogiwa ekigalo buli Munnayuganda yenna gy'ali agenda kufuna information eno kubanga guno mukutu gwa muntu wansi gwa nkyukakyuka omukutu ogukuleetera Uganda empye kulukuta amatano mbisi gw'enjuki kati WhatsApp gyola bali mu green EKTV management obakoonako ampuliriza olwo batuwa olukusa ne tukutumirako yonna gy'oli gwatugoberera kakati njagala owulira akatambi kano ak'omusajja MP w'Entebe municipality Mbwate Kamwa oluko gye lwava okusaanyawo National Platform kakati finally ebyama bimaze okubeera nga bizuukuka. Ennyiri atuyambye okukola omulimu ogw'amaanyi n'ababadde ku ground mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu ogwo gwe mwakoze kituufu twatuuse ku buwanguzi bwonna era mpulidde ebigambo bawonga byayogedde ebigambo ebyo nsubidde nti bawonga abyoliraddewo kubanga ayagala nnyo DP era tubirowoozeko nga bigambo bikulu nnyo mu kaseera kano nze wenjogerera bannyambudde ebitiibwa byange byonna bye mbadde nnina mu people power nga coordinator lwaki nti ensi yonna bawulira nuupu wamu yawangudde ne bagamba Kakembe bendo lye lyabadde akulembera yatulimbalimba Ntebe ne Busiro South DP gye tuwulira yakoze eki teri kiruma basajja bano okulaba nga bakozesezza burandi yaabwe enkofiira yaabwe ate okutunda DP nga ate DP tebalabawo DP tebalabawo naye ate mukozesa burandi yaffe okutunda DP era ge mazima obuwanguzi Democratic Party bwatuuseko mu bavubuka mu Busiro South n'Entebe municipality ezo zentuyo za Kakembo ate ge maziga ga Kakembo gakaaba olwa demotion gye yafunye performance nafunye 0 bandabye ngaalya mu struggle olukwe bandabye ngaabalimba n'olwokubanza ni musajja wa DP ate DP njagala ate DP njikolerera kyamazima nze nafuna sitampu za nuupu mu Wakiso district wonna era nze nazigaba n'enzuwa instructions eya Busiro South nintekako instructions era abaana bandoopanga Kakemba aganya okukoona ku mpapula zaffe alimbalimba ba DP be bakoonako ffe atuggalidde ogwo nno gwe musango munene nnyo gwe nnina magere naye nakkiriza ogwo musalaba kangwetike njagala okwetuka omusalaba ogwo nga n'ebitwa bamaze okubinnyambulako ate nsanga obugalo obunyaniriza n'obwebaza obuzira bwange eri banna Democratic Party bannange ekyamazima Kakembo kyewatukolera kyali kituufu kyabwenkanya okwebaza omusajja eyasacrificing ekikye ku lwa Democratic Party Entebe bamwe akafaananyi singa sitampe y'abasajja abatuzoganya senga baagikwatako celebration gye tulina kati teyandibadde Entebe trust me or not ne Busiro South bo banebaziza ne banjozazala kuba basuubiza okuntolako out naye nga nkyali ku kitanda nkyali mulwadde bo bakkiriza nti mu butuufu Kakembo watutaasa era bwe buwanguzi Democratic Party bwetuuseeko obona obubonero obwenkukunala nti faamu twagala DP yaffe ne tukola byonna tukola kulaba nti tutaasa ekibiina tulina akazibu kyatugiridde ekya nuupu muweevu muyaga gwazze gwe tulina okumanaginga obulungi tukumanaginga n'obusungu ebigambo bawonga abyogedde that is trusting nnyo bawonga naye this time omwewuunyiza bwe tuleeta obusungu nti tufaafaagane ne people power trust me tetumalaako bwe tuwanika emmundu tetukuba people power ne Bobi Wine nkolayirira kyongera kutunnyika n'abantu kutukyawa na kwongera tujja ku mpule so tusaba tufune engeri gye tugenda okumanaginga weeve eno
ebengeri friendly gye tuli nsuubira naffe tulina kuba friendly gyeri tuke tugguse ekintu kyaffe. Nali nina proposal yayitira mu DP block tibannange tuyingire mu DP block olw'okuwangulira awamu tuyingire mu DP block tibajja tunenya baga DP block yagenze eridda kirungi ne mugenda mwenna mudda mwenna kubanga Seboga Kakembo ye bw'anaagenda mu Nuupu tajja kudda ne bwe mba ngeze mu Nuupu nengenda ne Kayanja nengenda ne Sekyondo nengenda ne Kagwawani ne bakansala abamu kitegeeza kintu tumala okuwangula nga twegeya muti abaayi essaawa etuuse tusimbule alungi tebabawa nnyo tudde waffe naye ndabewo obuzibu abantu baffe bakyaleregete Kakembo nkubye omulanga guno emirundi mingi naye abantu balabaka bagamba Kakembo anoonya bibye ne bagamba bannange si kirungi kuwangula wekka let us win together. Tuna bannaffe abali ku district bamaze dde okukwata ambulera nga Matya Lwanga bwanika tunaamukuumira tutya akalulu Entebbe ng'omukyala waffe ajja nga MP tunaamukuumira tutya akalulu Entebbe. So ebintu bingi tulina okutunuulira. Tuna bakansala bana abagenda ku district nga mukama waabwe bagenda okukola naye tusuubira tebanaakola naye ate yali ku ambulera bo bali ku nkumbi banaakuuma kalulu ka Nsuubuga banaakuuma ka Matya Lwanga bwanika erina confusion. So mpasaba tugonze embeera eba naffe ffenna ate tuwangulire wamu tunaamala okuwangulira wamu ate tulinyumizaamu ne tuteesa ki ekiddako tuddeeka bannange oba tukole tuti oba tukole tuti okusinziira ekyo kinaatulema tujja tunuuliza emidumu bannaffe baba basazeewo genda ate kitukole bubi nti wona mutunuuliza omudumu ekibata friend relationship ejja kubulwa eweddewo mudumu ku mudumu gye binaggwera kukyawagana mpalana so nga ate twandibadde twongera ku buildinga enkolagana ey'awamu. So ekintu kino tukitwale nga kikulu. Nze Kakembo nzikiriza nti approach eyange lumba omulabe muggalira defensively omulaba atuzoganya omuggalira omaze kuggala Nuupu n'ogamba Nuupu wange no mu DP ffe tulina control ffe tugaba sitampu ffe tugola buli kimu naye tetulina sitampu za Nuupu kati Nuupu gyesooka tusooka tukwata tuggale eno DP olowooza Kakembo bw'onaagenda mu DP tiye manya mu Nuupu ng'eno DP eteekawo candidate oba Mao abamu bagamba mbu Mao ajja kuleeta candidate no Mao tasobola kuleeta candidate nga ffe structure ya Entebbe DP tetumwembola esinze nga tetulwedde kumutambuza nga tetulwedde kumunoonyeza bululu n'aba na impact. So omupiira guli mu mikono gyaffe ng'executive ye DP Entebbe ffe tulina ossalawo why don't we win together tugende wamu tuleme kutunuulira bannaffe ng'abatuliddemu olukwe nenya nsaasira nnyo basajja bange tunabo ku executive nga mukulu Makumbi musajja wa Katonda bimusobedde so tubogondeze embeera gaye bannange tusekimunga nkuyege Kakembo agamba tugende ffenna tusooke tumale okuggalira abatuzoganya lyeddagala erigenda otutaasa abatuzoganya omuzoganya maze mulumba wali tulina advantage of incumbency ffe tuli mu buyinza kizibu nnyo okugaba kaadi ya people power ne bagiwa omuntu omulala ng'omuntu abadde mu DP ate nga yabadde akulembera ekibuga ky'Entebbe ng'agisabye bwe tunaakola ekyo tujja taasa DP tujja taasa banna DP abazanyi b'ebyobufuzi okusigala mu pule okuwa direction ebyobufuzi bya Entebbe ebiseera byayo eby'omu maaso then we twepikaapika ne tumaliriza nga ffenna tugudde tutuke ebiseera by'omu maaso nga tetuli anywhere near to the table of negotiation nga tuba tuvudde ku maapu y'ebyobufuzi ate okubiulinga okudda si kyangu. So bugambo obwo mbugatta ku bwa mukulu bwayogedde mukulu Bawonga Kasawuli yetawadde solution naye nze ngamba tugende eddoboozi limu tubeeko kye tukola kubanga okutaasa bannabyabufuzi ba DP Entebbe oba otaasizza Democratic Party indirectly n'ebisale bya DP mu Entebbe eby'omu maaso biba bitangaavu teba onyumya ne Kakembo owa DP onyumya ne Wani owa DP onyumya ne Sekyondo owa DP kyangu okumuga katukole tuti zaani bookera ku makya ng'ebyo ba NRM oba ba Nuupu ate abalina olutalo ku DP kitegeeza DP baba bagisangudde ku maapu ya Entebbe. So tubeere soba tukolerere okulaba nti Democratic Party esigala eri relevant mu kibuga ky'Entebbe. Nze Democratic Party njya gitunuulira si mu kifaananyi kya DP n'erinnya lyayo naye banna DP abazanyi b'ebyobufuzi basigala mu pule eba DP eri mu kintu ne bwe erinnya gwe likyusa nti kati amboleere enkumbi ewummudde naye be basigala bali mu kintu oyo odiringa naye mangu okusinga bw'olaba feesi empya ey'omukambwe ate asinga Kakembo. Kyannaku nti bangi tuzze twogera nga mulowooza tusiga bukyayi bangi tuzze twogera nga mulowooza tugulwa bugulwa kaakati ebigambo bino bya musajja kennyini nnyini ono ng'akulagira ddala nti bo
ekigendererwa kyabwe kusooka kusaanyaawo weevu eya National Unity Platform kaakati bo olwo basigalewo ng'aba DP. Era ono akugambye nti balwana nnyo okulaba nga baleeta abantu aba DP bokka bawa kaadi ate eza nuupu ng'abantu abazze nga bapya ba nuupu basobola okubeera nga baba mu makaadi za National Unity Platform. Kaakati ebigambo nga bino bw'obiwulira n'osigala ng'okyalowooza nti tusaaga busaazi, ampuliriza wandibanga oliko ekizibu oba kitwandise ekikyamu. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza omusajja oyo nga tumuvuddeko, njagala mwenna mujjukire ebibaddewo nga mulabye omusajja Mathias Mpuuga ng'amaze okubba obukadde 5 bo yali mu nguzi. Kaakati olwo banne ne bavayo ne batandika okubeera nga bamuwoleza nga mulimu bano bennyini bambwate kamwa, nga mulimu Basegona akali amaggwa, nga mulimu abasajja abamanyiddwa nga Agobeddwa baanika, bano bonna nga be bamu be bakakundi kali aka DP buloko. Kaakati akajja n'ekigendererwa ekyokusaanyawo National Unity Platform. Kaakati essaawa eno balandise okubeera nga beekutulamu, abamu nga baagala batandika okubeera nga mukwano gwange ampuliza bava mu National Unity Platform basobole okubeera nga baddeyo mu DP eri gye bava. Kyokka nga ate era balala bangi tubalabye nga balandise okubeera nga basala ekkereje nga beegatta ku MK oba giyite muhoozi project. Ampuliriza mwalabye Masaka ebyaguddeyo nga abasajja bagamba mbu ofiisi za National Unity Platform abbala mu Barugahare ku Franka Gashumba bano bazizinzeeko n'ebigendererwa byabwe ebya MK. Kaakati ate omusajja Agobeddwa n'avayo nti fabo tetubamanyi. Kaakati nga bali awo beerumaluma bwerumirumi, naye njagala okimanyi nti omusajja ono Agobeddwa ebigambo bino bigenze okubeera nga bibeerawo byamaze essaawa 24 ono nga talina kyeyaanyeze yadde n'akamu n'akatono okuvaayo okulaga munnansi wa wayimiridde. Kankuje wa Hajimiti nkulaga ekigudde ku internet amongo speaker. Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Kaakati tuze tukola obutambi obw'enjawulo nga nakubirako ne tooki ne nkugamba nti olukuŋŋaana olwa NRM olw'oku ntikko lwatwali ku Musa Courts mukwano gange ampuliriza mu kibuga Kampala. Kaakati abantu bano nga mu kutuula kwabwe baafumula omukyala yamanyiddwa nga Speaker Anita Amongo ne bamulemesa okutuula mu meeting eno, era nga kigambibwa nti bano baalina ensonga ezaabwe enneekusifu ezaabwe nga bo olw'okugaana omukyala ono okutuula mu meeting eno. Amawulire gakiraga nti omukyala ono engeri gy'akozesaamu ofiisi ye mbw'asusse okubeera ng'alaga obuyinza obw'amaanyi n'ekkazi oba liwandiise essajja ery'amaanyi ennyo, era nga amawulire galaga nti ono azze awuutanya omusimbi n'omusimbi, omudidi n'omudidi, obuwumbi n'obuwumbi obwandikoze emirimu gya bannayuganda ono ng'abwekoleramu bibye. Kati amawulire gaagano gamaze okubeera nga kakakasa nti Mwami Museveni avuddeyo n'agamba nti mwaka 2026 ono tagenda kukomawo nga Speaker wa Parliament. Era kakati kino kya nnaku nnyo okubeera ng'omukyalo ono akoze ekisanja kimu kyokka nga banne bazze babeera ba Speaker tewali akoze kisanja kimu okusinziira ku bano abasembyeyo ababaddeko bakoze ebisanja ebisukka mu kimu, naye ono ye bamufuumuddede. Kakati nno njagala owulire akatambi kano okuva ewa Waiswa Mufumbiro ono nga Deputy Spokesperson owa National Platform alese bwino omukambwe nnyo ku mukyalo ono ogenda kubeera ng'otya abantu bano. Katukateekemu tukawulirize okamaleyo wadde kali wansi naye nkusaba okawa obudde okawulire oba oli awo ojja kafunamu. Honorable Anita Amongo yaspendinga sente mu kyebayita corporate social responsibility. Bakwata miliyoni 15 ne bajjanjaba omuntu gwe bayita Angula James Mandako. Erinnya lye terina weriri, talina national ID ne sente ezo zagenda ku akaunti y'omwami oyo n'azitwala. Speaker yafune miliyoni 65 gye mitwalo gya $17 ng'azisiza ku akaunti ya Krisobole mu ngeri emenya amateeka. Kwaje naye sente zaatuuka zaali miliyoni 3 zaatuuka etteeso n'ekifo tebakyogera. Speaker yafune miliyoni 65 nga zijja ku Krisobole era ng'agamba nti zigenda mu Teso region. Nga July
2023 speaker yayisa $1,760,000 ku akaunti ya Chris Obore eyakkiriza nti sente bazitwala, naye ng'essente ezo zaakolako $2.25 nga zagenda kasokoso so siteeso, naye we baali bazijja mu palamenti $1,760,000. Speaker Anita Among Mafia yaziisa ku akaunti ya Obore. Ampuliriza kuno kuba kubulako $2.4 okuweza biliyoni. Speaker wa Parliament nga 19 June yagabana $403 ng'atutte sente zino nti za corporate social responsibility. Chris njagala muwulirize nga batwala sente z'ebusoga. Essente zino zonna zaali ziyita ku akaunti z'abantu. Njagala nkubulire yakwata essente mu kwegayazaamu nga Speaker wa Parliament n'asasulira mikwano gye mu Hotel Africana emmere ya $117,000 nga Speaker nga Parliament, embaga ya mukwano gwe n'asasula $117,000. Anita Among alina radio bagiyita Mama Bukedeya, yakola bidding mu 2021. Bwe yafuuka Speaker ng'Oulanya amaze okufa, yakola endagaano ya radio ye ya $300,000 sente n'azibawa mu advance Bukedeya nti egenda kubanga ye reporting ensonga za Parliament. 3 billion shillings. Awo tewali conflict of interest. Bino basobola n'okuntwala mu kooti eyo ne kinyambako okuinterrogating obubbi buno ne bubeera ku rekodi y'amateeka in a criminal way, kubanga this was criminal. Yeeyongeza okuva ku $100,000 $3,700,000 oluvannyuma lw'okuba bali ekyoja mu mino kya $5,000,000 ne $4,400,000 ne yeewa $1,400,000. $1,400,000 ampuliriza ze miliyoni aga. Ezo zize za allowance ng'omuntu. Kati ye Anita buli lunaku afuna $2,000,000. Buli wiiki abadde ng'akozesa bano ba Chris Obore n'abantu ab'omu staff ba Andiro amanya gajja genda nga gavaayo nga buli muntu ku akaunti ye bateekako sente zitakawaasi wa $1,010,000. Anita Among yagenda e Kenya ennaku 3 n'atwala $650,000 ne Bawe Magogo n'amuwa $225,000 okuwangalira e Kenya. Olunaku olwo lwennyini, bino si bya mukwano era we mukigwira, bino bya sente za Uganda. Anita Among oli aleeta mugongo ne bamuwa $2,000,000 olw'okubanga yali ne Speaker. Ne bakwata sente ku lunaku olwo lwennyini. Speaker Anita Among lwagamba nti yali e Kenya ennaku 3 ate yali e Southern Sudan ennaku 3 n'atwala $450,000. Magogo n'atwala $2,000,000. Essente zino zetwogerako akadde ogenda kafuna, kubanga nze lwaki ndeesa obujulizi buno, kuba oleesa obujulizi bwe bumu ku Honorable Ssemujjunganda. Anita Among emmotoka ze bagulira abantu, gavumenti egula motoka mpya ya abusing a procurement process. Eyo Subaru gye mulaba ekulembera emmotoka ye bagigula Jinja, si mu Toyota siwa ng'era akadde, ne bagigula $1,400,000 najja n'aginflating n'agikola $2,25,000. That is Anita Among for you. Byenjogera, I will take personal liability. Ate njagala ngambe eggwanga nti mbensinga ku bujulizi bw'Abannayuganda ne mwami Musira bwakkiririzaako ng'aleeta obwa Ssemujju. No. Okay? Kuba gompadde obwa Ssemujju. And it has been in the public domain with me. I've spoken this. Kakati njagala gwe nkulage nti radio yokka yatwala obumbi bumeka? 3. Buli lunaku Parliament ya Uganda under the leadership of Anita Among bakozesa obuwumbi 2 ne $6,000,000. Which report is that? Auditor General's report. Byetwogera Auditor General abyogeddeko era ina query to that effect ng'ayogera ku bintu bino wamanga okubuzaabuza sente za Parliament. Query okubuzaabuza sente za Parliament. Ekyokubiri okukyusa sente za Parliament zibadde zirina okugenda okukola ekintu bwe kikuba mu mateeka. Sente bwe ziba za kulima luguudo tosobola kuzikyusa bwe n'ogamba nti kati katusimemu mwami Musira oddayo mu Parliament ne allocating kuba sente za gavumenti ziba ku vote. Ziba kuki? Ku vote. Mukama wange. Auditor General's report ekakasa nti buno obubbi bwe buli era there is a query to the effect.
ensonga zino era zibadde zinoonyerezebwako financial authority, intelligence authority. Era ebimu ku ripooti eziri wano si ripooti za waiswa, si ripooti za NUP, ripooti za auditor general era ripooti eziva mu forensics. Why so hold it there? Let's go for a short commercial break. When we come back, Yes. people see what